Kwanga ate mwagala nnyo BBS munnange tubagala nnyo naffe ate tubagalira ddala n'abantu ab'enjawulo ababeerako wabula ate omuyimbi Chameleon bawa Daniela yavuddeyo n'atugamba nze nkoze TV nkoye kubanga always we manjagala platform nzija ku BBS nkoye n'atugamba akozeyo Lion TV je tutannaba kulaba naye nga tugirindiridde je yategezeza nti eno TV agikoledde bayimbi ne baserebwa abenjawulo tulina ba comedian banenga singidde omulamwa gwe ye akoledde bayimbi TV eyabayimbi Lion TV sigenda kubanga mbyogerako nnyo wabula katuwulire Lion TV katugirinde katsoka tugirabe emboze eno Ebanga limaze nga mumpagire nga munjagala bakwana wange esaawa tukwatire wamu nga tuteekawo change. Muganda wange Kyagulanyi yaŋŋamba ebigambo ebya inspiring oba ebyampa lo nti abantu beetaaga bantu bannaabwe obbalwanira eddembe lidde ki mu bantu. Nze manyi obulamu bw'omuntu wa bulijjo seegulumizangako ekyo tekibaawo ate nga ne musajja w'amaanyi ndi serebu munene nnyo naye nzebe bakwano bange mbasuubiza nti buli kyengenda okubagamba buli kyengenda okubasuubiza kigenda kutuukirira. Olugendo nazze mayanja mu Luganda baga nti mayanja yayanjula ensonga ngenda zanjuluza ate bitugenda bituukiriza. Tetugenda kukuba, tetugenda kaaba, wala tugenda kujja okusobozesa buli muntu alibiga obulamu obugwanidde. Tusigale ku bikadde abatandika ebipya. Tusigale ku bikadde abatudde ku bipya. Bakwano bange ndi mweteefu tebobbaweereza. Basaba abavubuka bannange abayimbi muleete emisikwamu ku TV yaffe nagiteeseewo ng'egenda kubanga ebeeyimirya mu abayimbi nabitone mugende ku televisioni yaffe batere emirimu gyammwe ensi ebamanye tubakulaakulanye. Mwebale nnyo mwebale ddala. People power! Our power! Seyange bya lofiti yana mukubidde akayimba lofiti naga muganda wange nsiimi wakubidde Chameleon akayimba yagambye wetumiikiriza muganda wange nze nentumiikiriza omanye ebiseera ebisinga tuli mu music industry eno wabeera nga oli munno muyimbi nga nawe oli muyimbi newawadde tubadde tukola oyinza obutasobola muwa ssente era oli kibayita okubeererawo okitegeera okubeererawo tekyetaagisa ssente osobola okukola kyosobola kati nze nagambye Chameleon kamuwe buwi muziki kuba musajja waki ate engeri gyali omuyimbi ate kati rodime ate tasijja kweyimbira byonna tajja bikola toba naawe ng'oyagala kugenda mu kibiina kye ate kati andi kati ekiriwo omusajja ali independent neffe n'enjawulo ogimanyi ngamba okugenda mu kibiina kye ekyabayimbi kyonna omanyi Mukama kyabaleese tokola ki togaana kuba mune nange sinze Katonda mune tisimanyi kyeyangerekera wewaawo mbaako nekyenjagala naye ne Katonda abaako netegeka ki kubanga era ne Lion Island simbi bangi abagibaddemu ne bakola ki radio teyali mu Lion Island bameka yemenyani ndekani so n'olwekyo munansonyi wa vibe ndi mundala ene vibe ya Chameleon road mayor wali kuki mayanja Mukama yalondamu egeraga mutu yakonamu sawulira mu banga teekamu totya yalabuuza sentamu bakyali bange ebigambo birinakola bitono olw'ensonga tupakize mu luguudo muno. Okay, oyabadde Chameleon bawazuwena agenda tukolera Lion TV nga yabayimbi bambi tweyanziza ndowooza gye emirimu egisingira ddala okubeera egy'akabi gye tusuubira mu bantu abasinga ku bannaabwe nti woba olina w'otuuse ate baako gw'ojjayo mukwano nti enkya munnange duniya neekyuka ejjukiranga abantu bano abateesobola ndowooza